mutambuze n'obubaka obwa protest report Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje singa bagezaako kabba. Mutambuze n'obubaka obwa protest report Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje singa bagezaako kabba. They say what is a DJ? DJ is a disc jockey. Who is that? He's now? the one who spins the records. Oh. So you DJ Sebo. Now that you have explained to me, I saw it in the papers saying DJ. I didn't know what it meant. How does the line go again? The line. Okay, let's start with this. Mpenkoni ngarama zeze ni chunde ebinwa bya ritendegere nkube mutere ahiguru mpariya ahiguru hariho ubwitiro buzarwa nenkura enkure shorometekire etekera kara kembogo karumo umonyo guruga nsharra munda yengoma. That's one of them. And then you said, do you want another rap? Okay, then there's another one which I gave them, which was na temakat kara nkahigara igaro wa ntambiko ya mpakasyo akasyo na kabagesi abagesi bamporro orona hawarukoko ya mpihuri ihuri na habana abana bampengea engea na gihomukama omukama ya mpakasa kasana gishwezo omukazi yanzara umwana amweta mugarra yagariwe shenkuru. That's the other rap. But when they put in music, it becomes interesting. Yeah, it was very good. And then they all say, yes, Savo. Yes. Edda waliwo bakadde baffe batunyumiza abatusooka mu nsi muno abalaba bye tutalaba nti waliwo omusajja nabagambako yali ayagala kugula bwongo n'agenda mu bazungu ne bamugamba kiro y'obwongo ey'omuzungu kiro ya 10 yes ne bagenda mu yabawarabu yagumu kitundu ne bagamba yamuddugavu nti obukadde 10 ne babuuza baki obwomuddugavu babuseera nnyo tebukolangako bupya babuseera naye gwe nawe bwali bukozeeko tubeere fe obwongo bwaffe bwali bukozeeko tugenda buzizayo wa amba nga bwe babutuwa olaba tuwangalira mu nsi nga n'obuti obusokoola ennyama gye tulidde babujja China nga emiti bagijja wano n'obulaba agamba nti tufiseeko ekiti tukongolengako obuti tuyinza okulya ennyama olwolumu naye omulaba ng'oli atadde akati onawuliranga wakitamo asokoola amannyo gavudde China obwongo bwali bukozeeko bwaffe. DPTV Uganda, Down People Television. Tof Boterevu oli ku Down People Television yenze Sajime ebigambo bingi bye tutandise nabyo kasoobire nti bw'obanga obadde owuliriza bulungi olina kyosobola okubeera ng'ojjamu tutandise n'akatambi k'omulenzi omuto ona AI kyegenda otukola mu ngeri emu tuzze ne tuzzaako ebigambo bya Yoweri Tibahabulu Wakaguta Museveni nga nnyonnyola ku luyimba lwe mumuwulidde nga nnyonnyola bamunnyonnyola DJ Chechi n'atunnyonnyola kayimba ke Yuana Nara rap yes sebo
bwe tuvuddawo ne tujja ne tufuna Matiya Kaseija bamuyita ku mukolo ne bamuwa najja n'ebintu ye n'abitunulya nga tabitegeera namala n'abaga naze seetegese ne tuzaako Sheikh ng'agamba obwongo bw'Abafirika tebukolangako bw'okwata bye tuvuddemu emabegaawo n'ebigambo bya Sheikh oyinza okwesanga nga ddala obwongo bwaffe simanyi kiki butegeeza. Anyway, katugende ku kyatuleese nzikiriza nkutegeeze mukwano gwange gwe wenna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera era gy'owangalira oli ku mukutu gwa DPTV Uganda. Olunaku olwaleero ab'akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu Simon Mujenyi Byabakama bavuddeyo ne balabula ab'ebyokwerinda so nga ate tebakomye kulabula babyakwerinda balabudde ne bannabyabufuzi mwabeepima simanya kukola gaali simanya kukola biki. Simon Mujenyi Byabakama akangudde ku ddoboozi mu ngeri emu. Alex Felix Kuraije oba Felix Kuraije avuddeyo n'alabula takomye kulabula wabula ategeezezza oba muwagala oba temuwagala abantu ba bulijjo bajja vunaanibwa mu kooti y'amagye. So nga ate mu NUP waliwo omwami olunaku olw'eggulo yalidde ensimbi za mwami Museveni bamuwadde obukadde 6 era akedde ku NUP kujja kuleeta mpapula z'esimbawo bamugambye genda gasiya bulooro ne bamugoba ne bamutwala wala ddala nnyo mu ngeri yemu. Mu NUP wano olunaku olwayo lubadde lwa bbugumu nnyo ebitagambika lubadde lwa bbugumu nnyo ne katunuulire ku biki oba oliawo ebikoze bbugumu mu NUP. Zambale Blasio Mukasa yavuddeyo n'akola statement olunaku lwabadde lwaggulu yatambudde nnyo ng'agamba nti akimanyi bulungi nti NUP ejja muwa kaadi bwe banaaba tebamuwadde kaadi wakiri anaagenda mu kibiina ekirala. Buno obuzibu nabulaba ne ku Buwemba ye Buwembo Alex Uswa yematiza mutima gwe nti alina ofuna kaadi naye ng'akimanyi waliwo abagivuganyaako. Ebigambo bino waliwo abawabudde Zambale oba Zambali ebigambo nabyo tubirina ogenda beera ng'obitegeera. Mu Africa airline 3 oba amawanga 3 galondeddwa okubeera nga ge gasinze okukola obulungi mu by'entambula y'ennyonyi. Badde tulula ku lukalala Uganda sigiraba abaayi ffe tetuliiwo oba tebaatutegedde nti naffe tetuli ba bulijjo. So nga mu ngeri emu owa security akubye bakama ab'amasasi 2 n'abattirawo oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okubeera nga naye bazze bamukwate bawanyisiganyiza amasasi okumaliriza nga naye attiddwa be bantu 3 ku crime scene oba ku scene emu. Katuve eno nzije tutinetine mu bigambo nga bwe birabise olunaku olwaleero. Nyongera okwebazaako gwe wenna akyatwekuumiddeko webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otambula naffe kyokola kye kisinga okubeera ekyomuwendo. Vidiyo yaffe gituweera ekigalo mukwano gwange genda maaso n'okubeera ng'ogirayikinga so nga ate eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno eno ye DPTV Uganda twegatteko ng'osubscribinga mu butongole osobole okubeera ng'ofuna latest update ku mboozi n'amawulire gonna ge tuba tutaddeyo mangi oba oliawo ge tujja ne tukubaganyako ebirowoozo oba oliawo n'okubeera nga tugakuwa gabadde gy'otabadde n'oyongera okubeera ng'ogategeera. Nzikiriza wakati ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo DPTV Uganda tutandikire mu kakiiko k'ebyokulonda. Omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama olunaku olwaleero avuddeyo
bwato n'agenda maaso n'okubeera nga alabula ab'ebyokwerinda okweyisa obulungi n'okubeera nga bakolaganira wamu n'abantu kw'ossa n'abo abeesimbyewo okulaba nga akalulu ka 2026 kagenda bulungi mu maaso. Bino bijjidde mu kiseera ng'olunaku olw'eggulo twalabye olukuŋŋaana olwabaddeyo nga lwetabiddwamu minisita ow'ebyokwerinda wano munda mu ggwanga Uganda General Kayindo Otafiire, nga abamu ku balwanirizi b'eddembe n'abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga bavuddeyo ne bateekawo olukuŋŋaana luno olubeerawo buli luvannyuma lwa myaka 4 era lutuula nga twolekera akalulu akabeera kaddirira oba okulonda okuba kuddirira. Muno omwavudde General Kayindo Otafiire n'agamba nti owange bano ab'ebyokwerinda barespectinge ebibiina by'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi era barespectinge opposition kekiri nti mu ssemateeka mweri. Mu ngeri y'emu n'abalwanirizi b'eddembe nga Sarah Birete nabo bavudde ne bagamba nti bagenda kukozesa akalulu. In fact mu meeting eno bakozesezza nnyo akalulu k'ekawempe, by election y'ekawempe okubuulira abakulu abatwala ebyokulonda n'ebyokwerinda nti effujjo lyayitirira, bayitirira okusoomooza abantu n'eddembe ly'obuntu lyatyobwa olwalingi. Kale nno bino oba oliawo bye biyinudde omukulu Simon Mujenyi Byabakama olunaku olwaleero najja n'abaako enjogera gy'ayogera, naye enjogera gy'ayogeddemu bannayuganda ku mitimbagano n'abawadde ku ndowooza zaabwe balowooza nti Simon Mujenyi Byabakama engeri gy'awaddemu view ye si mpoomu si nnungi, ebaddemu okutunuza endali. Tufune ebigambo bye. Na ebibiina by'obufuzi abagamba nti bagenda okuteekawo obubinjabinja bwaffe. Simanyi mpulira bigaali, simanyi mpulira bimotoka biki, tugenda kuteekako naffe ebibinja byaffe. Tusaba abo bonna ebibiina by'obufuzi abagamba nti bagenda okuteekawo obubinjabinja bwaffe. Simanyi mpulira bigaali, simanyi mpulira bimotoka biki, tugenda kuteekako naffe ebibinja byaffe ebigenda okukuuma kalulu. Mujja kuba mumenya amateeka. Kati baba n'abakolako temutandika okugamba okuyomba nti ate babayisa bubi. Byabakama wakubidde omulanga guno ng'eggwanga liri mu keetereekerero k'okulonda abakulembeze b'obukiiko bw'abavubuka ku byalo okugenda okubeerayo olunaku olw'enkya. Era tukubiriza abavubuka nti nammwe enkeera olunaku lw'enkya okulonda kwammwe kubeere kw'emirembe, kubeere kw'amazima, kubeere kwerufu. Temukola mu viyo yonna, temuleeta okubagana. Ono aliko n'entanda gy'asibiridde abakozi ba gavumenti abaagala okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo kw'ossa abaagala okwesimbawo naye ng'ebiwandiiko byabwe eby'obuyigirize biriko akabuuza. Abo bonna baagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti nga olumu okitoba olina okuba nga olekulira ofiisi. Ayagala kwesimbawo ku bamemba of parliament ennaku 13 omwezi gwe tulimu olunaku lwayiseewo dda. Oyo n'ali mu ofiisi public servant oli okolera ekitongole ky'okwerinda bw'obanga tiwali kulira ennaku 13 kati byerabira by'okwesimbawo munnange lindira 2031. N'ekirala kitwagadde okujjukiza bannayuganda naddala abagenda okwesimbawo bw'obanga olina ebisaanyizo by'okusoma oba A-level oba degree nga wabifunire bweru wa Uganda oba wasoma bu certificate oba diploma olina okulaga nti National Council for Education ekakasiza nti certificates oba diploma zoina zenkanankana na senior 6 oba A-level. Kyokka bino byonna nga bikolebwa Byabakama ategeeza nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kakyalinda omutemwa gw'ensimbi oguwerako okuva mu gavumenti naye nga mumativu nti ensimbi zino bakuzifuna obudde bwonna kibasobozesa okugula ebyuma bikalimagezi ebinakozesebwa mu kalulu kw'ossa okukubisa obukonge mu budde. Peter Serugo, NTV Akawungezi. Okay, byebyo ebya Simon Mujenyi Byabakama bategeka akalulu nene sente tezinnabaawo, bategeka akalulu nene ensimbi tezinnabaawo. Agambye nti obubinjabinja bwawulira tayagala ebyo bye basumbuwe, simanya gundi. Kale nno bw'omala okuwulira ebyo leka tugende wa Felix Kuraije. Felix Kuraije
yavuddeyo in fact enkya y'olunaku olwaleero abaddeko ku mukutu gw'amawulire ogumu Felix Kulayigye n'agamba nti mwewale okwambala kala ekwegamba ezo ezeefaanaanyiriza ebyambalo by'amagye munoonyeyo kala endala. Felix Kulayigye ng'ono ye spokesperson wa UPDF gwe bakutte ne bazza already yali kati ne baleeta eyatulimba ebya bomu ne bimwokya ne bakomyawo mulimba. Bobi Wine yagamba nti ono ye Felix Kulimbagye si Kulayigye, Kulimbagye naye ate bwe kitegeeza Kulayigye ndowooza bwe kitegeeza aga okitegedde ye Kulimbagye. Kakati Felix Kulayigye avuddeyo leero n'alabula ne Ssekulabula yenna. Gwe ng'oli eyo ng'owulira emputtu ekuyinze weetantala okwambala ebyefaanaanyiriza eby'amagye. Felix Kulayigye abadde mukambwe nnyo. Tujjukire nti etteeka lino lyayisibwa mu Parliament, ababaka ne baliyisa wadde ab'oludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti abasinga baafuluma naye lyayisibwa. Era wiiki eno yennyini ndowooza lwali lunaku lwa Mande Mwami Museveni n'aliteekako omukono. Kati lirindiridde ekintu kimu kuteekebwa mu kyapa kya gavumenti Uganda Gazette, then oluvannyuma kasita liteekebwamu kitegeeza liba litandise okukola. Felix Kulayigye agamba nti mugondera amateeka agaliwo. Wenna n'agana okugondera amateeka gano ojja kukifeesinga mu ngeri etali ya bulijjo. Era Felix Kulayigye ayongerako n'agamba nti oba oyagala oba toyagala ogenda kukwatibwa. Yeeweze n'agamba nti mwewale ebintu ebifaanana nga ranka z'amagye ebyefaanaanyiriza nga ranka. Takomyawo agambe nti no mmwe abambala zibuutu black boot Morgan nga gy'olina engatte eyo buutu gy'olina muzeeyi babaganyo zambala. Yes buutu nyenno bw'olaba buutu gye baga teyina ne weefaanaga kale tofaayo bakulinda ekaddiwe tojja gula ndala tekijja kukola ye ngatto yonkadde netteeka pya. Kakati onaawulira ne bw'olaba engatto no gye bavunaana teyina na weefaanaga okugyako nti ya bbulaaka. Kati lwaki abasirikale tebyesiigira ddala Q eddagala ly'engatto ne babeera nabo ba bbulaaka ne batwawukanako? Lwaki? Kale Felix Kulayigye agamba nti mwenna bw'ona asangibwa ng'oyambadde black boots mukwano gwange ojja kukitegeera. Ng'oyambadde engoye ezeefaanaanyiriza ez'amagye ojja kukiwulira. Ng'oyambadde ebyefaanaanyiriza emiyondo nakyo ojja kukiwulira. Kulayigye olunaku olwaleero abadde ku Sanyuka TV ageze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti bo beetegefu okubeera nga bakolagana bulungi nnyo n'abantu ba bulijjo ne bannabyabufuzi. Nga bulijjo bwe bakolagana obulungi mwakolagana dde bwe bakolagana obulungi ne ku luno bagenda kukolagana nabo bulungi. Era ayongedde okutegeeza singa munaakyusa bino ebyo bye mbagambye waggulu ne mugaana okubeera nga mubikola mujja kubeera baana balungi. Bannange ye Kulayigye bingi agambye mu ggwanga tebajja kubeeramu na bamenyi b'amateeka sebo nga mmwe mwefuula mbu mwina dimokirasi. Kulayigye situjja mmulemerako tukwate ekkubo tube nga tumuvaako. Bw'ogatta ebya Kulayigye ne wali bye batugambye ab'akakiiko k'ebyokulonda omanyirawo ebigenda okubeera mu kalulu akajja. Ndekaawo nawo tuveewo. Kakati
waliwo omwami olunaku olwajjo yakutte ssente za mwami Museveni kyokka wa NUP yakutte ssente za mwami Museveni emiliyoni z'ensimbi 6 ne bazimuwa era ne yeeyagala olunaku olwaleero akedde ku kitebe kya NUP si wane Kavule ewa Kiseeri ng'ayagala bamuwe kaadi akomewo yeesimbe ne bamugaa gwe kalinkwe n'obwo obubakko naga amaaso agakuvaayo mu kiwanga uli n'oyoyo gw'olengera ekoti alina mpoza gwa kibanja awo walya walina miliyoni 6 teyeefiirayo abadde akomyewo omukulu oyo gwe mulengera kubeera nga afuna kaadi y'ekibiina bamututte zambwa bamugambye genda njagala bamututte talinnya uyo mulabe atunulira ddala ng'obuli bw'enkwe alina kali akasezi ke tusomye wali nzikiriza tusooke tufune emboozi eno nawe ojja tuwa endowoozayo kikyolowooza ku musajja ono eyeebagaza ensimbi obukadde 6. Joseph Sempigga ssentebe w'ekyalo Bukalagi mu disitulikiti y'e Gomba yakiguddeko olunaku olwaleero banne bazze nabo ku ofiisi y'ekibiina ki NUP ekisangibwa Kalagala mu Mpigi okuzzaayo empapula ebamusenzezza oluti ng'ekikere nga bamulumiriza okubalyamu olukwe. Okusinziira ku ssabakunzi wa NUP y'e Gomba ate nga ye ssentebe w'eggombala y'Empenja John Bosco Segirinya Sempigga olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni bwe yabadde Gomba yamukwasiza obukadde bw'ensimbi za kuno 6 n'omujozi gwa NRM era n'ayatula nti asaze eddiiro kyokka ate beewunyizza olwaleero okulaba nga y'omu kubaleese empapula. Batuleetera obujulizi obukakasiza ddala nti yakoze eki yavudde mu kibiina kya NRM bwe bunaavaayo nga tebuliiko nfuufu tujja butwala mu bakama baffe era bakama baffe basalewo. Njituusize wa mukama wange mukulu Ssejjemba Martin atutwala mu Guleeta Mpigi ate naye oba n'agyongerayo ku kitebe tulabe butya bweneekwatibwa. Ssentebe Joseph Sempigga olunaku olabise nga lumuddugaaliridde era bamwalabiddwako nga yeekukumye ng'asobozebwa ebibuuzo eby'okumukumu ku nsonga ze yayogedde ne Pulezidenti Museveni n'ensimbi ezaamuweereddwa n'ekigendererwa kyazo. Okusinziira ku Joseph Sempigga ensimbi ezaamuweereddwa omukulembeze w'eggwanga kalwadde kasiimo akamuweereddwa nga ssentebe w'ekyalo era talaba nsonga lwaki ensimbi zino yandiziganye. Buli mukulembeze yabaddewo ku mutendera gwa LC wano yaweereddwa emiliyoni 6. Omukyala owa parish model bwe bakyalidde mu makaage omukulembeze yasobodde omulekera milioni 15. Ono ayongedde okulumya abo abamutaddeko omumwa nti ensimbi zo yazikutte tetya kuzeegaana kyokka tekimujjawo kuba munnakibiina ki NUP era n'abajjukiza nti nga ssentebe omusaala abadde afuna mutwalo buli mwezi kale ng'omukisa ogw'obukadde 6 abadde tayinza kuguleka kugenda gutyo. Nange ng'omukulembeze sina kye nayogedde bwe bansitudde mu kitiibwa kyange ng'omukulembeze n'alagira bampe miliyoni 6. Gwe bw'obeera gw'osobola okugaana ssente ezo nga zikuweereddwa omukulembeze kuba nze ni mukulembeze w'abantu teyandizimpadde nga siri mukulembeze w'abaki kuba n'abatuuze abalala baakoze eki babaddewo. Kyokka ssabakunzi wa NUP mu kitundu kino John Bosco Segirinya agamba nti ku mulundi guno si wakukkiriza muntu yenna ali mu lulimi ne mu luzise era ensonga za ssentebe ono bakuzongerayo waggulu. Bwe kiba kyetaaga okwongerayo ye yennyini ya referringa ne bakyongerayo ku kitebe n'olwekyo ffe tumuligisterinze olwokuba tetunnafuna bujulizi naye obujulizi bwe bunajja tujja butwala ewa mukama waffe focal person atutwala. Enteekateeka zababaddeko ez'okuzza empapula zitambudde bulungi era baliko entande basibiriddwa omukwanaganya wa NUP mu bbendobendo lya Katonga Martin Ssejjemba ey'okubeera omumuli ogunaagoba ekizikiza kya NRM mu Gomba. Nyongera okusaba bonna abazizza empapula olwaleero okunywerera ku ekyo abantu kye babalabamu nabo kye bakkiririzaamu ekyokuba nti bakkiriza nti omukulembeze addako owa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ate eggomba tuli banjawulo. Abantu abawerera ddala 347 be bazzizza empapula zaabwe ku kitebe kya NUP ekalagala mu Mpigi. Paul Siano Mukiibi ne Irene Mirembe BBS Telefina Gambuze. NUP. Okay. Omwami mumuwulidde akuba bulati ng'aliranye limbo nti
akasimbiko nakatutte bya ddala omukulu yazze nanjo kyawo mukaaga kati mbadde nfuna mutwalo mubadde mwagala ensi yakubaza naye wakati mukubaza oyinza okubaza nova mu position ate ebadde ekuwa emirembe kuba onaabala mutwalo naye bano abasajja bafuna ssente ku byalo eyo bafuna ssente empitirivu gweyinza okugula ettaka ng'oyo tagize baba okyayo abo boolaba abakasente so oyinza okulwanira obukadde omukaaga naye ng'emyaka 5 obadde okuba ssente ezisingakaawo anyway buli muntu endowooza ekyabugagga kye ate tosobola kubeera ng'ogiwakanya bwatyo ye bwalowooza tibamwokyeza miliyoni 6 ayinza okugamba wanakayumba kawedde kale tuveeyo nyongera okwebazaako wenna atambula naffe webale nnyo webalire ddala mukwano gwange okubeera nga nate okyatwegese amaaso mukwano gwange kyokola kyekisinga tutambula ne Sheikh Ashraf naye nga tetunnatuukayo kankutegeeze nti amawanga 3 garankingiddwa mu performance y'ebyentambula ey'ennyonyi. Rwanda mweri Uganda sigiraba. Rwanda mweri Uganda sigiraba. Nzikiriza asooke mpiseewo Sheikh Ashraf then nzije owulire ranking zino bwe zitambudde. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko agwalina ebizibu ebyenjawulo asobole okubeera nga akutaasa ku bizibu ebikusumbuwa atayina bizibu tokuba naye awulira nga bikuyinze mukwano gwange bakakasimuko kanyonyogere osobole okubeera nga omukubira ku namba y'essimu eyo eri ku screen esembya 711 asobole okubeera nga akuyamba era asobole okubeera nga akutaasa. Sheikh Ashraf nzikiriza kyakola akimanyi kyatamanyi akyesonyiwa yensonga lwaki tewali bavaayo ne bagamba omusajja ono mufere nedda ebintu abikola byatasobola kugamba sijja kukikola kale nno mwesige asobole okubeera nga akuyamba. Tuvuddeyo atwolekedde nate okunoonyereza okugenze mu maaso. Okunoonyereza okugenze mu maaso kuli wakati w'amawanga agakola ku nsonga ez'ebyentambula mu bbanga era nga Africa View Facts yetuwadde report eno mu ssaawa 2 ez'akayita kati katugambe ogenda giraba nga kwa kayita ke simanyi ssaawa ogenda laba ne sofo tugirabidde badde yakayita ke ssaawa 2 zokka mu rankings bwe babadde barankinga ennyonyi ya Ethiopia Airline eweereddwa okubeera nga ye best airline in Africa for 8 years in mu myaka 8 eno yennyonyi ekyasinze okubeera eya kwegamba yekyasinze okusaabaza abantu obulungi yes okutuuka mu 2025 gwe tulimu. Abaffe okimanyi tino neggwanga lya Rwanda mweriri Rwanda bagituwadde nga best regional airline. Oba oli awo we tugenda tunaasangayo Uganda. Era Rwanda eno mu Africa Fly Safari eno Kenya eneemingiddwa nga Africa's best low cost airline. Ennyonyi erina ebisale ebyowansi ddala. Naawe tetuliwo Uganda neffe batumanyiza bbeeyi. Kakati Egypt Air yo yekansa mu bantu abalabirira ababudaabuda ng'oyingidde tukweka okunywa abaaye toyiziriwa. Nina kyali wange yagamba ye yalinnya ennyonyi nga kyasinga okwagala kukakasa nti afulumako mu nnyonyi si kufuluma. Naye nga yeralikira ekintu kimu ayagala alabe buba buyitamu buyisi ne bukka wansi nga talina wagenda kufuluma ate asituka alingiza alabo babuyitamu nga muganda wange kawooya Katonda akusaasire.
oli omwana kawoya oba abavuzi ba taxi mwabaki anyway noonya Uganda nno sigiraba tebana Uganda weewonga woolengera Uganda yo sigirabye ne ku bbeeyi entono teriiyo mba sitaafu twatundanga enseenene nayo sigirabamu ekyo tebakiraba ekyo tebakiraba ne bajja batugamba so kati Rwanda nayo munnange weeri awo sebo Rwanda yeekansa kasino katono kamala tukasinga oyingiza omusolo katusinga enguudo katusinga n'ebiringa ebyo njogera ku Rwanda chicken yavuddeyo neyeetonda bannange abaana bano naye abaana bapise bapika ne mumanyi no chicken alinayo ekivulu kati nze nga ndaba waliwo okupika ekivulu kale sebo bataddemu ekibeera awo Rwanda nenga mugitukubye sitanti ya rabbi Kagame nga yalumba chicken bannange mutukubye mwatukubye sitanti but nkwagaliza bisima byerere chicken sikulinaako buzibu naye kasitanti ko baba mwakafumbi ali emabega waako bongo kamala mwavudde mu zino sitanti za NRM ez'ekidongo ne mukubeeri eri kirasi sina buzibu nammwe amunzikirize tuveeyo eyo nabyo tubitegedde katwolekereko mu kibiina kya NUP leero wabaddewo ovaawo mpitewo atali wa bubi abakulu bazze Joyce baagala mulabye ndabye abantu bangi abazze okwesimbawo olunaku olwaleero Shamimu Malende tazze mu buntu eno emboozi twagibawaddeko of course tugenda kubeera nga tugijjuza bujjuza ali mu ddwaliro e Nairobi Meya Mulumba Mathias Walukagga naye nga sinnaba kutwala nzikiriza nsooke njogere ku kino banange NUP omanyi branding kintu kikulu nnyo okwebrandinga kintu kya bbeeyi tukkiriza ebibiina by'ebyobufuzi birina obubonero bwabyo naye njagala kwebuuza kati nga DF eneekwata muti etambule nagwo abaana balina engeri gye bapika ekintu ku NUP awo n'otunula nga bakubidde eriyo view wallahi n'otunulya mu NUP n'okkiriza nti kino kibiina kya byabufuzi kya ddala abaana balina engeri gye banyumisa ebintu ekitebe omwana akkubira view n'alyoka akusiigira NUP ekifaananyi kyonna kuva waggulu n'alyoka akutunuza wansi n'olaba bu umbrella ng'oyinza olowooza butiko oyinza olowooza oba butiko kika kibuno bannange abaana balina engeri gye bannange yenna yabawa amagezi ga umbrella kano katonda wange batekawo butesi parade omukulu Kyagulanyi najjanga waliwo parade ani abadde ajja Joel Ssennyonyi tugenda mulaba awo abaana balina akantu ke bakoze ne ngamba ekituufu kiri nti tonenya abantu kutya nuupu bino ne mwami Museveni ne bwabiraba yeebuuza sente mmeka ze bateeka munenga umbrella eyo tesukka mutwalo gumu n'ekitundu kakati buli mwana okweteekamu ogumu ekitundu layisi okitegedde lwakuba ebyambalo bya bbeeyi naye nga abantu bakwagala ku mutima tonyumya bbeeyi ya kintu ezo ebyebyambalo muganda wange bya bbeeyi niyo osanga buli ali awo akyambadde NRM bagaba za bwerere agifuna yagitwala n'agizizika enkoko zibiike atagisiimuuza agitwala kuwa nkoko ebiikireko era osanga eyo ng'obumyu bwe bwasika ne butwalayo wansi mu binnya tuwemere baddeko NUP tusobole okubeera nga tweyongerayo
banji ku bannakibiina ababadde ku bifo by'obukulembeze ku kadi ya NUP nabo bakomezzawo empapula nga kuno kubaddeko Godfrey Luyombya, Speaker wa Nakawa eyeegwanyiza ekya Meya wa Nakawa, Mathias Lukaga, Meya w'Ekyengera nga kati ayagala kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro East mu Parliament, Joyce Baagala omubaka omukyalo w'Emityana, Teddy Namboozi. Okusaba omukisa ekibiina kyange kikkirize nyongereyo olutabaalo luno olw'okulaba nga tukwata obuyinza. Ne wano e Uganda kasasiro atta abantu, kasasiro kuva mu bantu babajjako ssente, so nga ate Luyombya ng'ayita mu mikwano gye n'ekitongole kye kya Godfrey Foundation tugenda kubeera nga abantu b'Ennakawa kasasiro tumuwa akatale to introducing mu household kye bayita 3-bin system. 3-bin system kwe kubeera nga tusootinga kasasiro waffe mu maka gaffe. Fuula Busiro East constituency ey'enjawulo ngenda gi-improving oba ngenda gi-enhancinga politically, socially and economically. Bandiremererwa okufa ennyanja n'ofa akataba. Addemu akola ebikolobero tugenda mu protest vote. Tebabagambanga mugenda jiwulira lugenda kwogooma. Ku ssaawa 7:30 Joel Senyonyi omubaka wa Nakawa West mu Parliament era nga yakulira oludda oluvuganya mu Parliament atuukidde wakati mu kusaakanya okuva eri abawagizi. Nti nange negwanyiza ekifo ky'obwa Meya Nakawa. Lwaki Nakawa? Nazaalibwa mu Nakawa. Bwe tuba tulwanagana ffe twambale gloves ate nga zirimu sponji mungi nga tetwerumya kubanga opening nako egenda kubanga tutunuliza nakyemalira. Era ekisanja ekijja ngenda kuteekesera ku bakyala ngezezaako ekisanja kino nga nkupita mu bibiina eby'obwegassi. Senyonyi ategeezezza nga bw'asomoozeddwa ebyensuso mu kisanja kino era n'asiima abawagizi be olw'okumukkiririzaamu. Wano wategeerezza nga bw'akyalimu embavu okubaweereza. Okugezesebwa kubadde kungi, okusomooza kubadde kungi, aboogera babadde bangi, naye weetuli twebaza Katonda ntusobodde okuweereza era tukyaweereza. Obuvunaanyizibwa obw'okulondoola emirimu gavumenti giteekako akazito okulaba nti ssente y'omusolo ekozesebwa bulungi, okulaba nti obuweereza bubeerawo. N'olwaleero bangi ku banna NUP abapya mu kisaawe ky'ebyobufuzi nabo tebalutumidde mwana mu kuzzaayo empapula zaabwe ezeegwanyiza ebifo eby'enjawulo. The district for the past 20 years nifo tukasinze kuba na namba y'abaana bazaala nga bali wansi wa 18 years. Mayuge district nifo tukasinze kuba na madwaliro g'einamiza. For the entire district tunamu just one ambulance. Process nebaddewo nungi nnyo era tugyesiga nti egenda kuleetera abantu obukulembeze obutuufu n'abakulembeze be beesiga era nga nkakasa abantu berwenga mubeere bagumu ensolo ku kizigo okweri kubanga tulina essuubi n'obwesige tebagenda kutusunsula obulungi baleete omusambi asinga obulungi. Baana wansi eyo gye bali mu ghetto nga bambi banyigirizibwa, basingle mothers gye bali babonaabona. Tuveeyo twesimbewo, commander in chief bw'alagira tuba tulina omulango ogwo guwulira. So in that bano basuubiza okuweereza bannayuganda abatali kyekubira nga n'ennono z'ekibiina mwe bava si bakuzisuula muguluka. Tetukiikiriddwa bulungi kubanga obala entuula z'omubaka Parliament zatuula obwaffe tosanga mwadde n'olumu. So kyekindeese abo bonna betulonda ne batuuka mu Parliament nga tebalina makulu ku gurawundi waka zero bajja ekiseera ky'okulonda ekirala kikomyewo. Abo President Robert Sentamu Kyagulanyi si baayagala. Abantu baffe abasinga bawangaalira mu mbeera ey'ennyamiza awo ensimbye omulaka. Ssente y'omusobo nja kusobola okukola buli kimu ekyetaagisa ng'omukyala era nga nfrontinga ensonga za Wakiso. Netulowooza nti ffe abaana enzaalo eya Busiro bakulidde mu Busiro ebizibu byamu tubitegeera tubibaddemu. Katuveeyo tubyekwatemu. Ndowoozeza nti ke kaseera kange akatuufu to come and liberate my people of Jinja City. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala abakyatwekuumiddeko kyemukola kyekisinga okubeera ekyomuwendo. Katweyongereyo ebyo bye bibadde ku NUP nzikiriza nate tusobole okubeera nga tweyongerayo mu bigambo ebirala. Olunaku olwaleero waliwo emboozi gye twasoose okukola wabula ne mbagamba nti ekyagenda mu maaso n'okubeera ng'ekula information yabadde tannaba kubeera nga azuuka wabula tutegedde nti omukuumi oba eyali omukuumi ku kampuni ey'obwannannyini eya Securico emanyiddwa nga Ultimate Security Limited ono yagobebwa oba yakyusibwa n'atwalibwa
eri omulimu omulala. Tekinabategereka ki ekyamubagudde, kiwuka ki ekyamubadde mu mutwe, ekyamujja gy'akuuma najja n'akomawo n'asandabula bakama be amasasi agabattiddewo. Ono bwe bagezezzaako mukwata n'awaanyisiganya amasasi n'ababadde bazze okubeera nga bamukwata, ekiddiridde naye bamukubye n'afiirawo. Kitegeeza ku siini abantu 3 bafiiriddewo. Katulabe emboozi eno nga bwebadde. Richard Mwawa, omusirikale w'ekitongole ky'obwannannyini ki Ultimatum Security Group, n'asindirira abantu 2 amasasi agabattiddewo. Enjege eno egudde embuya mu ggombolola ya Nakawa ku ssaawa nga 3 ez'okumakya ga leero. Ono atandikidde kwamyuka akulira abakozi mu kampuni eno ayitibwa Noel Zela n'amukuba amasasi agamusse n'oluvannyuma n'alumba awaterekebwa emmundu ng'eno gy'asanze Sales Bwampata naye n'amusindirira ebyasi. Tulira amasasi ng'akola kitaluga sitiyagasa soso tukola ki otutukamu eri ne banange gye tubadde tuzimba tulira amasasi aze nga bamukuba mu kampani mwe yali akolera ate nga alina kampani endala gyakola ki yadde akola amaze n'emmundu n'ayita kuki kugaadi abadde ku geeti n'ayingira paka mu ofiisi n'asooka kuba ki bano abamugoba ojja mukulu ono olwaleero alabika atudde wansi n'abibalabalamu ng'awulira yeekyayi simanyi oba ekirowoozo kivuddewa ye n'agamba solution ey'okumalawo ekizibu kino kyakuba banne basasi. Tuvumirwa ekikolwa kino omusirikale kyakoze okutwalira amateeka mu ngalo natta bwe bayita HR akulira abakozi. Bino poliisi olugigudde mu matu esitukidde mu bunnambiro okutuuka mu kifo kino era olw'okuba omusirikale ono asigadde akyalina omugemera wala bawaliriziddwa okumukuba amasasi agamulumizza n'addusibwa mu ddwaliro. Natandise okuba amasasi nga buli kimuyita mu maaso akuba amasasi era ekidiridde poliisi kuddukirira mbeera naye ne mukuba essasi ligambibwa okuba nti limujje mu bulamu bw'ensi. Kunoonyereza ku mbeera eno kutandise era ng'emmundu egambibwa okuba nti neyokoze ekikolwa kino ky'okutta bali ababiri esangiddwa okusi era tugitutte ng'ekizibiti. Kiteeberezebwa nti ono ekimujje mu mbeera okutuuka okwesuula mu jjulume bwandibwa obutakkaanya bw'abadde nabo n'abakulira ekitongole kino. Onooba onoogoba omuntu making sure nti okiriyalinze byonna kubanga kati yeekwasa gyabadde atimye terminal benefits ze era ze kimukozesezza ekyo nti yagobwa nga n'akasimu kati kamuweereddwa. Bandisabye nti byonna bimalenga kuggwa olyoka omute. Abakozi mukendeeze ku busungu, obusungu bubeere nga bukendera wansi ate namwe abapoloyinga abantu muteekebwa embeera y'okukansolinga abantu. Bano abakozi abakwata emundu baagala kansolingi zirregula ate nga zirregula nga za buli kadde. Emirambo gy'abagenzi poliisi egitutte mu ggwanika ly'e Mulago ab'eŋŋanda gye banaagisiŋŋaana. Embeera ebaddewo Nakawa saidi zeeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza tugende mu bigambo bino. Ono y'omu ku babaka aba NUP ng'akiika mu lukiiko oba mu ssetteeserezo w'eggwanga Uganda avuddeyo n'ayambalira General Museveni era mbutuufu amulumbye ebbeeya nnako. Tulabe ebigambo bye then tweyongereyo nate. Wajja oba na bizibu olaba akwagwava mu nsiko buli kisiraani omulembe gw'abano wajja oba na bizibu olaba akwagwava mu nsiko buli kisiraani kyonna kikuli kuto. Abaana be basomye ne batafuna mirimu ku mulembe gwabwe. Omulembe guno gwe gulimu ababbi nga bamanyiddwa lunye. Omulembe guno gwe gutasobola kudonyola nti oluguudo luno twalukola ne tulumala. Nti twakola kino ne palamenti we tutuula baakagizimbira emyaka oba ameka ne we tutuula tuli 5 naye tulinga abali mu kiraasi lumu ey'abaana b'ekyokuna oba ekyokutaano naye nga basolooza essente. Mulago gye mbagambako wano eddwaliro ly'e Mulago ebitanda tebimala obujjanjabi tebuliyo naye eddagala bwe balitunda ku fast pharmacy wanyirira watya naye nga wanyirira
lwaki ettaka yaligula teyaligula esente ezazimawo famase zabwerere abaana bakolera mu sente zo nawe zezibasasula ate bwogenda lino kagenda ogula eddagala ebweru n'oligula ku bo bennyini kati ezizo zonna zeetololera ku muntu omujeno ne mubakubira engalo ekyo kyekitutabula era buli muntu yenna gy'oyise bw'oba waliyo yakuba ebipande nga biriko gyembulu tusaba abo mubasabire esaala ebagamba ninammwe abakongojje Emmanuel Kanyunyusi bemusooka okujjamu mu bakuba bwatuveemu kati era Emmanuel ejja kubulwa weesinziirira okutambula muno naye munaaba muzikubira engalo Emmanuel nene ejja kuddawa ne balowoozese nti mwe mwalonda obubi naye ng'ate ye ekizibu tumanyi we kiri jjajja twagala kwebaza olw'okubeera mu bulamu obulungi bino byonna tetwalibadde tetubyogera ku mufu naye olw'okuba naye alina omulimu gw'alina okukola eyo gy'alaga ayinza osanga bwe bacyakalanga kuno n'agamba nti Museveni yanzise n'alibadde nkyali ku nsi naye lwansonga nti Museveni yanyudde lwansonga abantu tebabeerawo ebintu mwali mulinde wa Museveni ng'alanga yafiiriddwa yetawulira gwe yafiiriddwa era yogenda okulaba ewe teriyo kivaayo ye waali tobolaba bino tabifaako ye talwaza tafiisa ye waali mu nsi yeyagala bweyagazi so n'olwekyo kyekitwogeza bino nti bano bye baalaba ne bye baakola bye byaleeta ensonga okubeerawo njagala kukomaawo mbagaliza ekiseera ekirungi ekyokungubagaya tetuziiko ono naye nga naffe bwe twekungubagira abalamu kubanga ali wano olina byoyagala naye tobisobola ebyo woyagala ogenda naye tosobola kwetuusaayo olw'embeera ebyo bye tubagamba wano tubabuulire kale yoyo mubaka waliwo akatambi kennalabako yayimirya muwala we yali agraduatinga oyo yennyini kaka kiboozi kino muwala we yali agraduatinga yes taata atudde awo n'abanywanyi bava mu NUP n'abakungu abalala omwana bamugamba webaze taatawo n'akwata omuzindaalo bwe yatandika okwebaza yasooka kwebaza maama bwe yaddamu okwebaza neyebaza President Museveni taata n'asirikira mu ntebe ate omwana n'akikkaatiriza ye nze ayayayayayay taata yawulira ng'asirise n'atandika okwesunira awo musajja tubyamuggwako era omukolo yaguvaako omukolo yaguvaako omwana teyamentioninga kitaawe yamentioninga mwami Museveni nennyina abantu abali ku mukolo ne beebulungulula mpola mwana aswaziza taata n'afuuka aswaziza taata naye nga taata bambi akasente omanyi ntera bagamba banaye mubeera n'abakyala eyo mulwane nnyo abakyala abo bwe kutaba kusaasira kwa Katonda bw'asigaza abaana bo muganda wange lutalo omwana akula nga maama amulaba nakyeyombekedde maama oyo nakyeyombekedde gwolaba ebigambo byateeka mu baana bye bagenda nabyo kyova olaba abaana nga bazadde baabwe bakuze n'abamaama baabwe bw'omuwasa naye weesibeezi biri akula awulira bigambo nnyina byabadde ayogera ku basajja omuwasa nga yakutunuulira nga biri nnyina byayogera omugamba bino naga kati kayogedde kino olowooza tagenda kukola bw'ati okitegedde ye eva yeeraba kubeera nga nnyina bw'ali kati kale tuveeyo muyinza okunyiigira wano muyinza okunyiigira omugaa sajjime kati ebyo bibadde bikwatako bibadde byetaagisa kubanga bye biri mu famire zaffe naawe oyinza okuba bwotyo bw'oli kale katugende ku zambaali bulasiyo mukasa
okuva ku NBS gwolengera oyo mumanyi ekizibu ekiri mu nsi be bantu okwekkirizisa nti kino kituufu kiri bwe kiti. Kino kyaleetera Luwemba Alex Luswa Muhammadi obuzibu. Muhammadi yayimirira ku mugenzi n'alowooza kadi bagenda jiwa mugenzeera. Ne banne we baali nga bali mu contestinga. Ye yali amanyi. Bano bazze kuyisa bivulu ye yagiwangula dda kadi. Kakati ono omukulu olw'okuba amanyi Bobi Wine, olw'okuba nga abadde munnamawulire ow'amaanyi, mu mutima gw'amanyi wa nkizo okusinga abalala bavuganya nabo. Yakoze statement eri mu kutambula. Statement ene yogeza abantu obwama. Naye nze kankuwe gw'onoomanya w'onaamuteeka gw'omanyi tuwe ebigambo by'omusajja ono. Kano Kazambali Blasio Mukasa munakibiina kya National Unity Platform yakakyegattako era nga alabika alishuwa nti ateekwa okufuna kadi ya National Unity Platform. Kati mwe mu kusooka nkwaniriza mu nkyukakyuka eyaddala. Ekyokubiri, ekibiina kya National Unity Platform bwe kibanga kigaba kadi oba oyo agenda okukikwatira kyetwandise flag mu kulembeze bonna ku mitendera gyonna, kyesigama nnyo ku kye bayita ground. Kitegeeza nti beesigama nnyo ku maanyi g'abantu abalina okukulonda, kubanga ku ground eyo ng'ovudde ku kyogamba nti buli wali umbrella tikinga, abantu bateekwa okuba nga bakulinamu obwesige. Na bwe kityo bw'oba ne story oba ne statement egamba nti bwe batampa kadi nalekawo omulimu gwange nennyingira ekibiina nga ngenda mu kibiina ekirala, oyinza okulowooza wakikoze ng'oli mu kubalaata oba ng'okola comedy. Let me tell you, that wasn't funny at all. Ekyokubiri, teriyo muntu ayingidde mu struggle nga akulembeza ye bye yeetaaga ng'omuntu. Nze wano wendi ndi mu struggle, sirina kibiina na kimu kyenkola ki oba ngambe sirina kifuna kimu kyenduubirira kufuna, naye ndi mu struggle. Sebo nange bino byenkola nina byenfiirwa wadde nga mbikola. Oyinza obutakiraba kyenfiirwa naye waliwo kyenfiirwa bwe mbeera nga ndi ku live wano. So bw'oteekawo embeera egamba nti bwe batampa kadi nga ngenda mu kibiina ekirala. Thank you so much. Jjukira nti nno bannabyabufuzi bagoberera nnyo statements za bannabyabufuzi ze boogera, ate abalonzi be basinga okuwa obubonero oba okutujjako obubonero. Jjukira nti akamwa kano kaleeta oba tuganye nti olulimi Bayibuli erwogerako nga olw'omutawaana ennyo kuba luleeta okufa n'obulamu. N'olw'ensonga ebwo talukozesa bulungi oyinza okwesanga nga olulimi lukuyiyeeyo. Nze temmanyi obulungi nti oli musajja mugezi, osobola okwawula wakati wa amagezi, okumanya n'okutegeera. Kati ebyo nga omaze okubitegeera kiba kitegeeza nti tewaliwo galanti nti kadi ogenda kugifuna ng'ogijja mu ngalo za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki? Olw'ensonga nti nno naye amaanyi ge gali mu bantu. Bw'oba tolina bantu ku ground tolowooza nti nno ogenda kufuna kadi ya National Unity Platform. N'ekirala, eno message njiweereza buli muntu alina endowooza ng'eya Zambali nti National Unity Platform si kyekibiina ky'ogenda okuyingiramu olw'okuba olina gwe by'oyagala okukola ki okwefunira gwe ng'omuntu. Kyova olaba nti abasinga ababadde bakulembeza ebyo bye baagala bambi emmoloka zibasudde ne beesanga nga tebajyamu mu kibiina. Ffe tuli ba National Unity Platform ate nga tuli ba opposition abaddala. Nabwe kityo bw'oba tojja mu kye tuyita ekiteeteeyi kyaffe oba mu overall yaffe ya National Unity Platform, DF yaguddewo oluwadde mbakonkona, bayinza n'obutakuteekako omuntu yenna, bajja kuggulirawo osobola okugenda eyo
NRM nayo gyeri ensinga olina mpozi mission endala naye banga toyina mission endala ekyokulabira kuwandirabiddeko ku mukwano gwaffe Patrick Mujuka ali very popular era nga bannakampala mutegera bulungi nnyo singa oba oli awo yali esimbyewo mu bitundu bya Kampala yandibadde wa amaanyi nnyo naye olw'ensonga nti nno ye yalowooza nti banaagenda eri ewaabwe gye yakulira bajja kumutegeera nattu ekibiina kyagoberera kye tuyita ground era okukakananga ku ground nga kuliko abamumanyira abamwagalira abamutegeera naye ng'ate omubaka wa Nakifuma ali olunaku olwaleero yali amusinga ku ground wetutegeeza ground tetutegeeza popularity kyanjawulo nnyo ku ground nti omuntu asobola okubeera popular ne gye batamuzaala naye ng'ate gye bamuzaala tebamutegeera bulungi n'olw'ensonga eyo obuwagizi obusooka bulina kuva mu bantu bo abo abalina okukulonda ekibiina we kisinziira ne kigamba nti ono tumwesige kuba n'abantu gy'ava bamwesiga andi pate tetambulira ku ndowooza za muntu omu pate etambulira ku ndowooza ez'abantu abasinga obungi yensonga lwaki we are the National Unity Platform kansubire nti nno kano oyinza okubaako kyonookajjamu n'abantu abalina endowooza ng'eyo basobola okubaako kye bayiga mu kano kenkoze yenze mutaano wa Mbega Aloysius Matovu Junior nga bino byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama Katonda bankumire tugenda mu protest vote kanoonye kakuume ate bagezaako okakwatamu okalwanirire kubanga gwoba wakalonze tokkiriza wa NRM kuweza yadde abantu abataano ku polling station wabula NUP yalina okuyakaayakana buli wolaba umbrella wamma gwe tiikinga Mukama bakume weraba gamba ebyo bagamba nti embuulirire tefa byonna ate bw'obuulira bagamba nti bwe baba babuulira owaabwe nga ggwe ow'omunaku okutu okola ki okunkumula Zambaale w'amaanyi naye Zambaale aliko ebibuuzo nakolako emboozi wano eya Zambaale oyo ne mbagamba nti Zambaale kituufu w'amaanyi muntu w'abantu ne waliwo ekko eri abantu abava ku NBS ekyo temukyerabira abantu bakimanyi ate era mujjukire nti NBS eyo bagiboycottingako kakati ng'oyogera by'oyogera Zambaale olina okubeera omwegendereza nze ndaba nnyo ku social media okwo ng'abantu babuuza ebibuuzo ne Zambaale waba wa NUP lwaki asinga kukyala ku channel ezikuba NUP abantu bafollowinga mpolampola ebintu bino bw'abanga ddala wa NUP lwaki emikutu egimukyaza ku YouTube gyegyo egikuba NUP direct ne bamubuuza ebibuuzo nga byanukula atyo so Zambaale tula wansi weekubemu tooki otherwise anga abantu abava ku NBS ava ku NBS era aliikirira abava ku NBS Zambaale mukwano gwange wegendereze abasajja basobola okukuma kaadi beera waddala ate yimirira oyinza okudda ku TV omwaka ogujja n'otandika okulwana NUP ndaba nkulabira ddala nga bw'obanga oli waddala nga ddala ebyobufuzi wabivaawo ebya TV wabivaamu mirembe nga tebiriimu ki nkulaba mwekizayo kulaba ng'ogenza okkuba ekyeyo ne bwe baba bakutuma omulimu ogenda gweddiza
dini bwe banakuba ka ojja kuddayo ku NBS okole yes ojja kuddayo okole kibanga tewali oyinza okusangawo Patrick Omujuuka nekiranze nkimanyiza mbala oli mugezi kakati obugezi bwo kyenjagala okole bukozese bulungi amazima gali nti nembannabyabufuzi abanyumiddeko nga mpulira nga boogera ye va ku TV gy'abadde akola sinnabakulirako interview ye nenyumira manyi oyo amanyi ebyobufuzi kubanga munnamawulire n'amanyi situation eri mu Uganda omukulu yotajyogerako ayogera obwo obuli awo bwe butyo butalina nnyo kiddako sebo abaana balaba tola nti eri gye wazaalibwa bajjokka watazaalibwayo nga wangaliddeyo obuwangaalizi njagala kubebaza mwenna abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutogoberedde okuva gye tuwatandikidde okutuuka wano we tumalidde yenze Sajjime nsinzira ku mukutu gwa DPTV Uganda okubeera nga mbaweereza ebyenkizo mu byenkizo songa era ebyensonga wano wetubiyisiza tubeeramu n'okusaaga newankubadde ate era tusaagira mu bituufu mbadde ne Morgan ku kamera butereevu nnyo okutuusaako ekifaananyi so nga ate Abe abaddewo mu production okakasa nti buli kimu kyolengera kikutuukako malidaadi sana kabisa mu nsonga oba mu mbeera ewoomera amaaso go amatuugo ne ganyonyogerwa eddoboozi lya Sajjime era lyeriwulgumira mu muzindalo gwa taabu yo kompyuta yo oba essimu yo munzikirize mbateere wano Mukama Katonda lugaba nnyini byonna abampeere bye musinga okubeera nga mwagala mubeere bulungi mweraba